Twayogeddeko ku bintu okukyuka mu Saudi Arabia era ne tugamba abakozi bannaffe nti nno emirimu giweddeyo mu ggwanga lino erya Saudi Arabia era ne tubategeeza nti sisitimu yonna ey'abakozi munnange teweewunyokera ku makya nga sisitimu eyise oba Saudi Arabia nga yo ensi emyaka egijjeeyo maaso ebiri maaso oba etaano okulangirira nti tebakyetaaga muntu yenna mugwira okujja eno okukola. Abasinga ku mmwe mwawakanye nnyo ne mukuba empawa, abamu ne mutuvuma, abalala muyina amasimu ne mulemwa n'okunoonyereza ku biki ebigenda mu maaso. Naye njagala okubategeeza nti amawulire ganeno gazze gatambula emmwe abafuna chance ne mwogerako ne bakama bammwe nsuubira nammwe bayinako ekyama kye baba bageddeko woba oyina chance wabula gwe atagirina osobola okweyambisa omukutu gwo ogwa Google n'onoonyereza ku biki ebigenda mu maaso. Ebintu bigambibwa oba amawulire agagambibwa nti nno tuyina king omupya waneno mu ggwanga erya Saudi Arabia eyasazeewo okubanga akyusa buli kimu ekibadde kigenda mu maaso including okusala omusaala kwabo bonna abakozi abali mu ggwanga lino naddala nga bagwira. Teekako n'okuggyako omusaala eri abo bonna abaali bawummula nga tebakyakola babadde balya ku ssente za gavumenti. Kansuubire nti mwenna ababadde bakolera abantu ng'abakadde abatakyakola, abantu ng'abalema n'ebintu ebirala, katusuubire nti nno mukitegedde. Abamu ku mmwe babazizaayo mu offices gye mwava, abalala babazizaayo mu nsi gye mwava eya Uganda oba n'ensi endala. Okusinga okuwakana twala obudde obeere nga onoonyereza ku biki ebigenda mu maaso. Mumisinga nnyo information lwa nsonga temwagala kumanya, temwagala kuyiga, wabula ate mu katambi kano kennyini ngenda baleetayo videos endala ezeekuusakuusa nze ku video gye nakola nga bonna boogera ku kintu kyekimu. Owange wemba singa nali nimba ate baneeno bo amawulire abalala bagajjeewa kuba nze nagajja direct ku mukama wange gwenkolera. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange n'oba toyagala kumisinga information ku biki ebigenda mu maaso olina kukola kintu kimu ku subscribinga, kutwekumirako, kwata ku notification bell, wabula ate commentinga mmanye kiki kyolowooza ku butambi nga buneeno ntumirako oba naawe oyagala okutumirako nange nja kuba nkikola mu bunambiro. Mbagala nnyo mwebale kubanga mutwekomirako mukola ekintu kirungi nnyo, wabula ate ekyenjagala obeere nga tuweerabira kwe ku subscribinga kikulu nnyo, kwata ku notification bell nti buli video najje ntekayo egenda kubanga ekutukako ate nga naawe ojja kubeera ne chance okubeera nannyini ku page eno osobola okubaako kyotugamba oba amawulire gonna g'ofunye n'obeera nga ogatutegeeza. Nkubirako ku mikutu gyange egy'enjawulo okuli Instagram kosa Sheila Adita page, nsangayo ku Facebook Sheila Adita page ne ku TikTok nkosa Sheila Adita page. Katugendeko mu butambi obwefaananyiriza obwange tumanye ki ekigenda mu maaso ate era tukomewo tubeere nga tungereza katambi kaffe twekumireko. Saudi tekyali ssente, Saudi tekyali ssente, Abasaudi tebakyayina ssente era nga wano wenjogerera waliwo abaana bangi nnyo nga bakoledde bwereere nga bakama baabwe tebakyayina ssente nga akasente tekakyayingira, kyova olaba babasaze n'omusaala. Era ku mmwe mwena ababadde bafuna emitwalo 9 tokyewuunya nnyo ng'ofunye emitwalo 85, ng'ofunye emitwalo 8, mulimu n'abo abafuna emitwalo 7 ku mitwalo 6. Bannange eno tekyali ssente era gwe wena agamba nze bannange kangende Saudi waliyo ssente. Munnange tewali ssente, teri ssente zaweddeyo. Abantu beno kati baavu, baabo n'abamu tebakyayagala bakozi kati beetuulira mirimu gyabwe. Olaba naffe abakola emirimu gino naffe obusente baabututemye, obusente baabututemye. Woba tobwagala ng'okwatirawo ennyonyi ng'odde ewammwe oba ng'oli Uganda obadde osuubira okujja Saudi Arabia, sooka owulire bino bikulu. Ebyo video ezitambula about this new king owe Saudi Arabia. Bana bangi boogedde, abamu mulowooza byakulimba, mwe abatafuna mukisa kunyumyako ne bano bantu. Kaakati ffe aboogerako nabo bye tubagamba ba mikwano si byakusaaga wabula bituufu. Byengenda okugamba byangambibwa omu ku mwana we waka wano era nga ye yangamba wakuba teyangamba muntu kigwe kyatuukako, yangamba alina n'abantu abamu in his family nga kyabatuukako. Abantu bano nga wogamba nti Uganda batugwa government sponsorship, nti omwana wo osoma obulungi n'ogenda ku university government ekuweerera. Ebyo byonna emirembe gyonna ezize zibeerawo gavumenti yabaweereranga naye ng'ebaweerera etya nga woba omaze high school
n'okola bulungi n'ogenda ku government sponsorship ng'olonda ensi gy'oyagala nkiddemu ng'olonda ensi gy'oyagala gavumenti ng'egenda kuweerera ku ssente zaayo bino ebyaŋŋambibwa mwana wa mu nnyumba muno ng'olonda ensi gwe gy'owulira gy'oyagala okugenda okusomera mu university oba oyagala Harvard University oba oyagala kugenda mu university kyawe endala ennene gyesobola okwogerako nga bagenda kuweerera ku ssente za gavumenti kaŋŋambe ku ssente y'omuyi w'omusolo naye omwana yaŋŋamba okuva kabaka ono we yajja aliko olwaleero ebyo byakyuka to the extent nti n'abaali baliyo byalagira bakomezebwewo we bakomawo baddemu buto okusoma oba nga zongazi nti obadde tonnamaliriza nga olina okuddamu buto abo baali bamaze it is fine naŋŋamba abo already abagenda ku government sponsorship abaali nga ku zi gavumenti nga ensi gy'olonze ogenda okusomeramu nga bakusasulira buli kimu okuva woosula kyonoolya school fees buli kimu nga kiri ku ssente zaabwe naye kabaka ono mupya okuva lwe yajja ebintu byakyuka buli kimu kyakyuka nabagambako nti tutera okunyumyamuko nze ne bano abaana bawanene ewaka netunyumya about politics nemukuba namunyumizaako nemugambe ewaffe atufuga ewaffe amazeko ebbanga bwenti nagamba what nagamba namwe baze katonda it is a president temulina kabaka nagamba ffe kabaka we waffe taddibwamu kyayogedde tunaffe tulina ebituluma nga bannansi naye abanga ayogedde kibeera kyekyo teri kukiddamu nagambe ekirungi abantu abali under presidents mwe musobola okuvaayo ne mwogera naye ffe tetusobola mwe abalowooza nti bo tebalina bibaluma mwe abalowooza nti bo tebalina bibaluma kati betwe tebasobola kukirwanyisa bazadde baabwe bajjajjaabwe abasoma abagenze ebweru bemubira nti balina family eziri mu America eziri Italy eziri Bungereza eziri kaŋŋambe Spain abo bonna bagendangayo under government olwaleero we bagenda alina okubeera nga yeye yeetutte right now omuntu ali ku government sponsorship alina kubeera mu nsi yo not outside the country lwakuba nti yabalekerawo kali omukisa nti still obeera ku government naye nga obanga babeera bakusasulira ate nga bakusasulayo n'akasente kuba naali no muwala wange ali ku government naye buli mwezi bamusasula naye kiri ekyokugamba nti bagendanga outside the country gwe n'ogamba nti negomba ensi Uganda eyo nsomereko ku Makerere University ye Uganda nga bagenda kutikka ogende Uganda naye nga buli kimu kiri ku ssente zaabwe tebikyaliwo kati yeba kugamba nti embeere Saudi ekaaye kabaka aliko akyusa bintu baganda bange tebabalimba si bya bulimba omanyi mugamba nti bakadama twogera bintu byetalinaako bukakafu tubiwulira ffe mu bantu betubeera nabo bennyini nga be bakwegambidde ekintu okitegeera kati yebabanga babagana okugenda okusomera wabweru okitegeera naye nga beeronderangawo ye ng'omwana alonda university gy'anaasomeramu wabanga akoze bulungi ne bamuweerera right now tebikyaliwo bwe mulowooza nti economy ekaaye waffe yokka neeno nayo era ge mazima amatuufu nti kabaka waabwe akyusa nsi yaabwe nebino ebyokusibanika baitha nabyogerako era bagamba yakyusiza ensi yaabwe okubeera leno nga bweri right now kuba omwana gwensinga okunyumya naye ate nanyo okungeraageranyiriza ku Kuwait nagamba kabaka waffe yesi mulimu amu waatunyiga naye atabamutulabanga ensi yaffe ekyuseeko kuba yaŋŋamba ssente omuntu we Kuwait munansi we Kuwait zaafuna buli mwaka bafuna free money naye agamba ensi ye Kuwait tekyuka teyeeyongera tekyuka we yali bweri ebizimbe balina bikadde naye Saudi yeekyuse wadde munansi anyigirizibwa naye ensi yaabwe ezimbiddwa ate ekitali kube Kuwait
kuba bo balinayo abantu abali e Kuwait era yaŋŋamba nti this thing okulaba nti balabe ku movie sinema ezo bikini ebisigadde bagendanga Kuwait e Saudi tebyaliyo naye ono New King azze akyusizza ebintu okitegeera akyusizza ebintu oyo mwana yogera ku ekyabaavu ababeera ku street nabo balinanga abantu abatambulira ku street nayo Kabaka yabazimbira gye babeera kana baba bavumwe bali muneno nga olaba nti Kabaka Uganda Kampala road abeera ejjudde nga kuliko aba beggars nabo sebo babalina naye Kabaka we yajja buli kimu ne kikyuka n'abazimbira Yesu bagamba atunyiga naye ate ensi yaffe yeeyongerako abanyiga naye ate ensi ekyuka kati bo ba comparing right now Kuwait esinga Saudi sente naye ate o comparing we kituka mu bintu o comparing Kuwait ku Saudi esinga Kuwait kuba munnansi ye bakyamuwa sente okitegeera munnansi bakyamuwa sente buli sente ezijja era bakolera embalirira buli munnansi we Kuwait alina sente zafuna buli mwaka omwana n'angamba nti abantu be Kuwait osanga ennyuma nga limu abakozi babiri driver wa kusatu nenga government yebasasula sente ezo era bwano tebikyaliwo kati byakwekolerera kati betu bagamba nti Saudi ekaaye bamikwano tuba tufunye okuva ku source nga bannanyini mubo bennyini nga be batugambye ekintu ekyo tuba tukijja ku source bwewe nawe naali wooli nga mu butuufu olina goolo eyo gyoyagala okutuukiriza e Uganda ginyweze kuba gye bujja mu maaso bwebanga nabo batayinza okukyukayo bati economy ekaaye buli wamu wonna obukulembeze buli wamu wonna bukaaye si waffe yokka neeno nayo yennyini bukoze eki neeno nayo bukaaye ate ife ekyenjawulo ekiriwo nti fe tusobola okusimbira ekintu ekukule tugamba ekyo nedda naye bo Kabaka kyayogedde kibeera kyekyo Kabaka taddibwamu Kabaka waabwe taddibwamu kyayogedde kyekyo nenga nabo kibaluma era mwana yaŋŋamba n'aŋŋamba mmwe mudenawo ne mukonaga n'aŋŋamba nabanyo president wa America bamukolamu bukatuni bakola bino naye ffe waffe Kabaka we waffe Kabaka taddibwamu kyayogedde kyekyo mwe zibya kansuubire nti obutambi bunene omubulabye bulungi nnyo abayize muyize abatayize tewali kyakola ate era nga enkimanyi bangi nnyo ku mmwe ebigambo binene omuzenga mubiwulira era nga nkimanyi nti nno nammwe abamu ku mmwe ebintu binene mubimanyi nti nno bituufu naki ekigenda mu maaso immwe mwena mwena abakyawakana nze sirina kyakubakolera nga bwe mbagambye wabula sisitimu yo yennyini ejja bategeeza nafunyeeko obudde nenzirayokko ku kampani gye nkolera after a very long time bwe nagenze okutuuka nga balina kumpandiika buto mu system nabakolerayo akatambi ne mbagamba nti ennaku zino eno baddamu buto okuwandiisa abakozi mu system nti igwe gwe bawandiika edda baddamu ne bakuwandiika buto ng'okukuba ebifaananyi okuggyako ekyenkumu okusikaninga eriiso okukuggyako ebyo bonna ebikwatako okukuwandiika mu system buto olwansonga nti system egenda kubanga ekyuka oluvuuvuumo lugamba nti nno King ono yasazeewo nti basale ku muwendo gwabo abantu abajja okukolera eno kubanga naye ajagala kuteekawo opportunity eri bannansi batandika okubanga beekolera era yababuuzizza olwaki tuleeta abantu abalala okuva mu mawanga amalala okujja okutukolera nga naffe tuyina engalo tuyina amaanyi tusobola okukola emirimu egyo gyennyini gye bakola okuleka nga bwegayaza ekigenda okuleetera ikonomi yaffe okugwa mujjukire nti eggwanga lino erya Saudi Arabia era oluvuuvuumo lugamba nti nno amafuta gagenda gaggwamu olw'ensonga bagenze bagatunda ensi ez'enjawulo okulaakulanya ensi yaabwe kati mu ekyo beetaaga ssente eziwererako ddala baagala ssente eziwererako ddala okutambuza eggwanga lyabwe lireme kubanga liggwamu ssente era ndowooza mulaba nti mwena mwena ababadde bakolera abantu ababadde kye bakyakola abali ewaka abalina ebizibu bano bannamenyeka bannagwa ddalu simanya bano baani bakadde nti mulaba nti
nabo ssente tebakyafuna bulungi ate era nga mulaba n'omusaala gwe mubadde mufuna immwe ng'abakozi batandise okuba nga bagutemako abaali bafuna emitwalo 95 muli ku 9 ababadde bafuna emitwalo 9 mugenda kuba nga mutandika okufuna emitwalo 85 ate era nga temwewuunya nti ebbanga erijjeyo maaso tuyinza n'okuyimirizibwa obutaddamu kujja eno oba sekyo otutemera ddala omusaala okukka wansi nga eri gwe wenna ayagala ssente ezo ojja kujja okole atayagala obeere ng'osigala ewaka kansuubire nti nno mbannyonnyodde bulungi eri mmwe abategeera amangu abatategeera mangu era bannange nze ekyokukola sirina ngeri gye ngenda bamatizaamu wabula ensaba kimu mukama nammwe abateekeko amaaso oba sekyo abawe okuggulwa obwongo mukwate amasimu gammwe munoonyereze ku ebyo bye twogera yenze Sheila Adita subscribe nga ku YouTube channel yange kwata ku notification bell buli video yonna gye nteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi embagalanyi.